Yabadde mukambwe muko. Yagabala je bali ko mukuru. Amaso gade ku TikTok. Kujani mekubagiza fit for my that is the spirit. Instead you say you kula ku faces ezimu. Wetwogirira ssaawa zino eno Alien Skin yamaze dda kwegatta ku ba Foot Soldiers ba National Unity Platform ye muyimbi yekka yakubye mu ngalo nga His Excellency Robert Kyagulanyi nga wa speech ku lumbe olwa maama wa Fake Fameka nkugambye Abitex atenda amaanyi wuno naye mukuletedde mu maaso awo ogenda kubeera nga omwerabirako omujjukira bulungi yamujonkeramuko last month wagamba nti no mu mwaka guno naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno gimpereka like bomaze subscribing wegate ku mukutu gwa fegolo lunaku olwaliro nga bekugambye Alien Skin hawamu ne Abitex bavuddeyo ne bakkiriza nti nakasajja ka His Excellency Robert Kyagulanyi kasajja k'amaanyi era baliwedde okubeera nga bamufollowinga wuno kennyini Alien Skin kennyini ng'akulaga high emotions oba sign languages nti nakasajja k'amaanyi olaba yakubye mu ngalo Abitex mu maaso awo naye mukulirere naye sokolabe Alien Skin hatumwe tuyongere kujani mekubagiza fit for my that is the spirit. Instead you say you kula ku faces ezimu. Ebadde nkukulaba balabesira bangako balamusiza kyanapo kifusikanye mukaseera kanafu naye maybe one day tujja tusekana mukaseera kesanyu namwena muli wali nga nze kibosire nga nze president. It's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Yabadde mukambwe muko. Yagabala je bali ko mukuru. Amaso gade ku TikTok nabwendi. Nga Kyagulanyi sentamu yali mukwano gwo muzemu ntya. Sijjukira kumuddamu. Obana muzemu. Kigambo kituufu namwe ekanze. Tewategedde nti kaleka nkubuulire munye waliwo abantu abeepampalika. N'omala ofuna essimu y'abaana abantu bammanga. Oyinza n'okumaliriza nga tutegedde by'oyogera. For example, essooka ya President Museveni. N'akukubira essimu nagati hallo n'omuwulira. Kali bw'ogikadeze nze namumanyiira. Kuba njogedde yankubirako ko ne mumanyiira n'enkuba olwali ku ssimu. Kati we namumanyiira. Naye abantu babiri teweepankiranga. Nalabyeko ne Big Eye sebakyaliyo. Inade ndoza yafulumya eggwanga. Saabayimbi yabaddeyo nalengedeko ku kabakaawo. Abayimbi mu butuufu bakoze eki? Basazeeko ku lubalama wali wonna. Anabadde nkyatudde nga nkyasaba akuugi nagenze okulaba anabadde ku ssimu yange. Manzi ebiseera ebisinga mbeera nnyo ku TikTok okulaba ki ekigenda maaso mu ggwanga. Nagenze kulaba nga mutankwata mu ngalo. Gye baliko mukulu. Nagenze mutunuulira. Nga ye Mr. Kyagulanyi Sentamu. Flag bearer wa NUP. Agenda okutwala bannansi mu Uganda empya. Nemubuuza bulungi nnyo namala n'agenda n'atweradde yakatuula. Yabadde omwogezi omutaddaagalasirwanga. Ndagalasirwanga n'amuwa akazindala okwogera. N'ayogera bulungi nnyo ebigambo byayogedde besijja kuddamu. Naye era byayogedde bye bigambo ebiba bisuubirwa omuntu avuganya gavumenti. Ewunyiza ate yayogedde kipya ki. Oli yaŋŋambye nti lwaki tuba situsenga pulezidenti akubuuza. Lwaki tuba situse? Kiri mateeka? Ositukako muli mukulu munno. Sebo. Ate omuwa ekitiibwa nyina emyaka 5. yaswala mu Uganda empya. Bibeera emyaka bamusinga emyaka. Asinga just kitiibwa. Kitiibwa kyakirina. Naye kati nsobola kusaba okujjako ng'oli mukulembeze wannono. Fe olombolombo bwe waffe mwankole tetufukamira. Tujjako ng'ofukamirira taata oba maama. Tujjafuna ranka. Ofuna bulungi. Ate mu Buganda nendyoka nfuna nemba nga ndi neddira nkima. Egwana erinnya ly'enkima. Musinguzi eryo. Ate nga mu b'enkima be bajjajja Basabasajja Kabaka. Ba Buganda sibe kiri. Ndajja mugema. Kati era ne Ssaabasajja Kabaka yimba mukutte mu ngalo. Era sifukamira kubanga oli jjajjaawe. Ndi jjajjaawe sobola kufukamira. Kati ndozo kiraba neno yaffe mwankole eri. Tukkiriza mu kufukamira. Era wakati mu kumuwa ekitiibwa
namubuuzizaako n'amala n'agenda nayo temwayogeddemu ku balamusaako mwebale kujja ne mukubagiza fifamaika, that is the spirit. Nsanyuse nnyo okulaba ku faces ezimu wembadde ndudde okulaba abalabisirabangako balamusiza kyanaku nti tusinkanye mu kaseera k'ennaku naye maybe one day tujja kusinkana mu kaseera k'essanyu nga mwena muli wali nga nze kibosire nga nze Either way, it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko. Nemwe na mchikubirikize mchiroze kuba nange mama fundeka asanga ine myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kintu provoking okulowooza. Kuba tuli balowooza tefe ba artist tuli bayinya. Mama wa Fifamaika afudde nga wa myaka 5 mugumu afudde kansa kitegeeza abadde akyali muto singa tubadde n'obujjanjabi oli buli better than here oba oliawo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda naye bulijjo mbagamba nti wano mu Uganda you are always one bill away from being broke. Ne bw'obeera sita otya ne bw'obeera lodi otya osobola okulwaza omuntu gweyagala ennyo essente dwaliro ne zikuba yala. And yet, ebyo birina okubeera fixed. Ensonga laki tubeera mu gavumenti, ensonga laki tukunganya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikunganya, yazikunganya abeeko balina abalina eddoboozi abaweeyo basirike. Nedda ezo sente tuzikunganya zituyambe ffenna. Era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Fifamaika. Fifamaika has been one of the voices. Aba elevating ebyo bannange bino tetubiyimba just neba artists bannange bali wano mumanyi tize sali yala era sibya kunoonya sente nemwe ba artist muli kirabo eri Katonda oba Katonda yatuwa tujje mu nsi tusabinga ebintu bibiri either as a blessing or as a curse. Osobola okubeera blessing okyusa obulamu bw'abantu ng'oyogerera abantu bye batasobola kwogera nenawe ng'obasasobola okuwagira kuba nobeera kasi ng'olinnya ku ddoboozi lyabwe saba just tukirowoozeeko nga ba-artist. You know, it's not about me, but this is about us. Kituukawo ku bantu bangi nnyo fikirwa kubasita katumanyi nti mama wafudde ne bamaama bangi bali eyo mu Kansa Institute balwala ng'ate kyandibadde kiteerera. Anyway, before you misunderstand me, ndowooza kankomawo naye okubagiza nnyo muganda wange maama wange maybe in the future tunabeera nga tuweza emyaka gy'amaama tunabanga tulina obujjanjabi nga tusobola kufa mangubuuta kubanga other countries are doing better. Mwebale nnyo okukubagiza Fifi Mukama abakuumi nsanyusa nnyo balabakola leero family ya Fifi tubakubagiza mwebale nnyo mwebalire ddala balamusiza ebisigadde mubimanyi seetaaga bibabuulira mubimanyi temubimanyi Yes, guys, Frank Ntambi, Wayne Balkeza is my name, and on behalf of my colleagues Kasuku and Shalom, we are very sorry and we apologize for not being able to team up and bring you Sunday Nation Address today, Sunday morning. Reasons are very personal, but not the obvious ongoings of, you know, some people are trying to say A, B, and C. These people, they split, they're having disagreements, they are fighting, they are saying a lot of, unnecessary. I don't know which word could best suit the situation. But whatever they are saying, it's not right. The personal reasons for this show not to be able to be uploaded is one, there are some personal commitments, and the timing has just collided, I think. Because Kasuku has went for a business trip up country. That was yesterday. Shalom is on his vacation and he needed it, of course, with his family. You've been seeing some videos on his TikTok, I think. And then me, I've just landed. Oh, landed is a very big word. I've just come back from festivities.
And as I speak, I'm going to have a conversation with Shamim Mayanja. So on Seo, Shamim Mayanja, we're going to have a discussion, a thorough discussion about a lot of the ongoings, the whole debacle of A, B, C, and D, you know, this whole fracas and pandemonium, which have put so many people in sheer predicaments. So I've just come for that discussion, for that conversation, to have a word or two in the best critical thinking manner